And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. Walabidde akatambi kano Jeno Museveni yavuddeko dda kanchukudiremu. Jeno Museveni yavuddeko dda obanjibwa ebintu ebya mpuliriza amala bakatambi kano mu kibalo ky'omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulimu ebintu ebya gwe by'olina okukola byokka. Togenda kukwata jjinja, togenda kwegoba na musirikale yenna, nedda. Togenda kukwata kisi, toyina kyogenda kwokya era tokkirizibwa. Tukkirizibwa kuba muntu yenna kabeere wa NRM nga tomuwagala. Togenda kuvuma muntu, ogenda kukola ebintu ebyo byokka. Gwe John Museveni togenda kumulaba nako, ogenda kumunoonya ne mutabani we, onoogenda okuddayo okuwulira nga bali mu kkooti ya nsi yonna bawozesebwa. Tula kweno video nkulage lwaki Museveni yagenze dda. Ngolera ekintu kimu ntagingira Dr. Sharma ngamba Professor Sharma muwe ebimuli bye nga tetulina sala yadde ogenda mu Uganda empya. Munnayuganda nyamba otambuza akatambi kano nkugambye Jeno Museveni yaggudde dda ekigo. Ogenda kukola ebintu ebyo byokka. Ekisookera ddala towuliriza kibozi kye bagamba nti Museveni yadeployinze nti byabaka magenda muyamba okubba akalulu. Kola ekintu kimu, kera kumacha genda olonde manvuuli. Togendera mu ngoye z'ekibiina kya NUP, togendera mu kintu kyonna ekikulaga nti oli wankyukakyuka. Nyamba kubira maama w'essimu, kubira dadi w'essimu, kubira girlfriend w'essimu, omukyala kubira bba w'essimu. Mugende mulonde. Temukola fujjo. Mudde meters 2 okuva ku polling station weeri we bakubya akaguwa. Mutandike kutunula. Temuleekaana, temubawa mukisa. Ekyokubiri kigenda kujja senga bazanyira mu kalulu. Ngenda kikulaga video nga tennaggwa. Kansooke nkutwaleko mu ggwanga erya Iran. Eggwanga erya Iran w'olabidde video eno liri mu kusuula regime. Nga liri mu kusuula regime ojja kwogera nti bakopye strategy ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiddamu, Iran yakopye ebigambo by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakopye kye bayita a non-violent revolution. Yakopye kye bayita okwekalakasa okw'emirembe omutali kwegugunga. Temuli kuba muntu yenna, temuli kulaga busungu muntu yenna atakuwagira, temuli kwokya kintu kyonna, temuli kwegoba na polisi yadde bakuba amayinja. Abamu singa obungi bakoze kino wano kyolaba. Mpulirizamu alaba akatambi kano kanyongerereyo. Bafubye okugamba nti Museveni tagwa, wamaanyi tewali kisobola mujjako. Mpulirizamu, Museveni tagwa ng'osigaddewo. Museveni tagwa ng'osigaddewo n'oleka abatono abalina amaanyi agabawangula. Maama alaba akatambi kano, omuvubuka alaba akatambi kano. Jeno Museveni tugenda mmuwa kino. Mpulirizamu, weetaaga kukola kintu kimu nga bazanyidde mu kalulu kaffe. Nkugambye tolina gw'ogenda kukuba mu kitundu w'oli, gwe weetaaga kuba wa kino. Yiraani olunaku olwaleero gw'olabidde video eno, omukulembeze waayo, omukulembeze yagenze mu ggwanga lya Venezuela ngamba Donald Trump ggwanga lya America, agambye omukulembeze wa Iran gwe wolabidde akatambi kano, amugambye bwe kakutanda n'otandika okufayalinga amasasi mu bantu bano ab'emirembe, we are going to hit you harder. Kanchukuddiremu, nkugambye gwe togenda kwetaaga kuvuvuba na Museveni, ogenda kumunoonya nga tomulabako ng'alinga ekiyenje nga bamuvubye dda. Weetaaga kukola kintu ekyo, gwe weetaaga kusigala ng'oli mukakkamu, weetaaga kusigala ng'okuumya emirembe wakati nga Museveni ebimu ku byagenda okukola ekiri obvious. Ffe twamusomye dda, agenda kwagala okuba kutya gas, ekyo kiri obvious. Era we tubasabira musooke mugule ku baking soda awera, mutabule n'amazzi, musooke mubiteeke ebbali. Museveni tugenda kumukuba akalulu hands down bw'okola bw'oti. Maama bw'okeera ku makya n'okubira taata ne mugenda ne mulonda. Gwe boyfriend bw'okeera ku makya n'okubira girlfriend ne mugenda ne mulonda. Statistics owabya bakama atugamba
abakyala bali milioni 21 abasajja tuli abakyala bali milioni 11 abasajja tuli milioni 10 okusinziira ku records ezabo byabakama byawandika ng'abalonzi. Kitegeeza bwe tufunako just abasajja abategeevu milioni 6 ne batukonvinsingira abaagalwa baabwe milioni 6 ne bagenda ne balonda omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aba ayina milioni 10 neeza teweerabira. Twetaaga just 50% plus 1 General Museveni okuva mu kibalo kyaffe ono twamugyewo dda. Ate mukakasa Buganda yokka ne mu Eastern Region Busoga bwe kabatanda ne balonda omukulembeze waffe completely abasigadde tubeetaaga nga nnyongeza wadde nga nawe kubiriza va mu Western Uganda ne mu Northern Uganda obutalekero wabweru wakati nga tukola ebyafaayo. Mpuliriza mwana bakatambika Donald Trump ow'eggwanga erya America muka video akafulumye olunaku olwaleero gwe video eno oba ogirabye nkya olunaku olw'ejjo yayogedde bw'ati ng'alaalika era ng'awooninga omukulembeze w'eggwanga lya Iran yamugambye bwe kakutana n'ofulumya essasi mu bantu abeekalakaasa ekika kino you are gone. Yamugambye tugenda kukukuba wasinga okuluma tugenda kuba tubasannyalaze. Kati mpuliriza Munnayuganda alaba akatambi kano tugenda kulwana na Museveni gw'ogenda kukola ekintu ekya kujja mu bungi bwoti ebyokukuba Museveni biveeko. Sooka olabe Donald Trump nkomewo tumalirize wuuyo. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something ya Donald Trump agambye we Iran kakutande okuba amasasi mu bantu abeekalakasa mirembe. Bulirizaamu mukwano gwange ono Museveni yagenze dda kino tebakulya ssente teri regimu esobola kiwona kino teri basirikale bamala basobola resistinga kino. Teweerabira mu bano mubeeramu ne famire zaabwe. Kino nkikukatiriza era nga nkikujjukiza nga kakasa kino Museveni tasobola kukiwona. Kankuwa ensonga bbiri lwaki Museveni agenda kukubwa na lwaki tugenda kulwana na Museveni mu kalulu kano ke tugendamu aka 2026 ku Lwokuna lwa wiiki ejja. Ekisooka omanyi akulembera akabinja kannamu Nana Line Movement e Uganda akaliwo okulwanyisa omuzungu akaliwo okulwanyisa America Bungereza Bufaransa akabinja kumanya kukulembera wano mu East Africa yegeno Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi agent wa BRICS wano mba njogera ku Brazil, Russia, India ne munafo mu China ogateko South Africa akabinja akagala okulwanyisa American dollar. Omanyi agent waabwe asinga okuba omukulu mu Eastern Region ye Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi omuntu atasinza okukutana n'Abarussia n'aba China as of now ye Yoweri Kaguta Museveni. Kati kino kankikujjukize Bungereza na America tebakkiriza ng'omuntu asalimbira mu backyard yaabwe ngamba mu nsi gye balina interests. Kati teweerabira tulitwalira Abungereza ate munywanyi wa USA. Kati mpulirizaamu gwe bataka kukola kintu kimu Museveni banoonya bye bamuvubira tebalaba. Wetaaga kumuseetinga ng'okoze kintu ekya kyekino wano gwe teweetaaga kulwana na Museveni teweetaaga kulwana na poliisi ya Museveni togenda kukikola. Museveni togenda kumulabako ojja genda okuddamu okulaba mawulire nga Museveni ne Muhoozi bali mu criminal court batebya. Kankujjukize mu Iran bakoze internet blackout. Internet bagigyeko gwebuzeemu video tuzifuna tutya gemaanyi aga biti chat. Teweerabira downloading app eno manya bwekola nga tetunnatuuka lwakuna amaanyi ga biti chat geego balinga bajjeko internet
tukyafuna feeds eziva mu ggwanga erya Irani teweerabira bamugambye tokuba yadde essasi n'erya mu bantu kuba okubira essasi mu bantu we gonna pick you ng'omubbi wa kakoko kati mpulirizamu nga vidiyo eggwa ku lwokuna lwa wiiki ejja genda mu bungi kubira maama kubira taata kubira boyfriend kubira girlfriend kubira mukwano gwo kubira banneyiba asobola bawe transport bagende balonde omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni atulabyeko nnyo Wolan